media yaffe kusensonga. Guli omulimu ogwatuleetera gwe twabbako guli gwe nagaye gwe twabbaka microfinance. Ejo emirimu bwe gitogenako ne mbasawo Abaganda. Jajjani bamuyita bamweyana. Omukutuzi wa ddiiru agenda akutula era twabeeranga ebintu tweraguza olwokulya basukulu mujja mundako genda obuma tebunnawera amweyana naye ng'oluusi waliwo waabala ate ne muzigwamu lwakuba mmwe akimaga baba igulawo meemali temugaa nayo gulawo akayaye kakomyewo kati agenda okuggulawo Akimu yagenda okuggulawo bwati emitutu gy'emmundu egi nya nze bwe nalaba emmundu nalaba bwavu abasirikale nga bali mu combat bazitadde mu Akimu bwati kati nenzijukira ekkomera liri batuteekamu gye batuteera mu ttaka engeri gye batukwata ebibonyobonyo biki kati nga ndaba na bino bye tuzzeemu kati nze nasooka kulowooza bali aba if seen shoot to kill be bazze. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tukyongera mu maaso tukwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokulala tukyayine Musumba Jackson Jack Bauer baba abasajja bakola ebintu gwe eyayita kibanda eyayita omubbi omugezi uliriza emboozi eno omanye wabanga essaawa zino yalokoka wekube ettooki mu mutima gwo gwe okyakola ki mu mize egyo sajja bagendanga ku mentioning nalinnya ennyonyi nga bagenze kola ovaako ku muntu n'ava waavudde nalinnya ennyonyi ng'agenze ku mission kukola tulera mu firimu we n'aveeyo nakasawo ke n'agenda nakukisawo ku airport n'akola atya abasajja bano firimu tuziraba naye ekitegeeza firimu zibeera true story. Will Smith firimu ki naye nga tuteekamu akasente bannaffe abaziwa and Sons tukyatambula nabo wamu ne Batamale and Sons nabo tuli nabo wamu n'abanana abo mouthwash tugenda nabo mu maaso bagamba nti gwe wenna atabanyizibwa n'endwadde ey'akamwa akamwa kano kavamu akaswa akabi amannyo gaaguba kamawo tusaayisayo ngu gasenyeza oteekayo ekyokunywa ekinyogogoba ekyokya gakunyenyeera senyesa kanana abo mouthwash woli wekali ate nga wosanga ka supermarket wosanga ka drug shop oba pharmacy kabeeramu kanana kano twakomye nga mulinnye ennyonyi ogeze n'ogaa nti abasajja bava wala olaba okulokoka ekigambo ky'obulokole waliwo olunyiriri luli mu Matayo essula 16 n'olunyiriri 24. Yesu yali ayogeramu n'abayigirizwa be
n'abagamba nti omuntu yenna bw'aba ayagala okudda ennyuma wange yerese yekka angoberere yeetikka omusaalaba gwe. Kati wano wendi ndi mu kwetikka musaalaba gwange neeresa neeresa oluvannyuma lw'okutegeera amazima obubbi temulimu bannange bonna bafu abo bonna benkunyumiza 11 ate sina gwe ndabako kati gwe nsuubira gwe naliko naye mu missoni ye Nigeria ali ogu era tujja mutukako jjawo ate naye seekakasa kubanga ate yes kati nyinza ogamba nti nze ku gurupu yange nsigadde obwo ate lwakulokoka. So wali twakomye nga buli kimu kifunye muli well equipped kati tulinnya ali bwe tulinnya kyatwalira essaawa ndowooza nga 2 nga tutuuse e Lagos bwe twavaamu tabula twamusangayo yeyatwaniriza yali yagenze dda yali yagenda olunaku nga 4 mabega netumusangayo n'atwaniriza n'atutwala ku kaalo erinnya ebintu ebimu bigenda binvaamu waliwo akaalo ke twagendako naye ng'ova mu Lagos kati nga bwe wandivudde otuuse mu paaka empya n'ogenda ngoba nga Kawempe oba Matugga bwe batyo oba ng'ojjanga Nabbingo oba okutoola oluguudo oba ng'ogenda nga Kireka oba okutenga lw'Ejjinja ebityo kati bwatutwala bwato n'abeerako waatuteeka kati waatuteeka ennyumba era yali mu kikomera nga mwalimu kale abantu abalala byabeeranga naye nga balinga nga mulimu ennyumba ng'eriko distance kweno gye twali tubeerako ate ng'endala erabika oba bajja oluvannyuma ennaku nga 3 bwe batyo yalimu ennyumba 4 mu kikomera kati waliwo abajjajja nga naffe bwe twajjanga abalala tebabeerawo nnyo bwe tuva ku makya ne tugenda kati tuvaamu ng'abatembeeyi twasooka olunaku olwasooka okugenda kwenijjo gye tugenda okutwala twavaawo ne batuteeka mu mmotoka ne tugenda tutuuka eri twalinga abaze okulambula kati tabula yatulambuza wenijji yaawo naye nga yakitegese n'oli ndowooza ali munda kati ye bw'atuukawo ndowooza ayogera abuuza oli oba baali bamumanyi n'omumanya kuba baasikaali baali bamumanyi yes era bwe twatuukawo okuyingira baatuna mu mmotoka nga mwetuli ntuyingira ne batuwa ne zitaaga ne twambala ez'abagenyi ne twambala kati ne tulambula kati naye nga bw'ayogera ekintu totunulayo asobola kugamba nti kati ku kkono waliwo kamera waggulu totunulayo ojja tunulayo oluvannyuma kati sayidi eno giraba emabega waawo waliwo kati luno olukuubo bwe tunaata tutuuka mu distance bwetu ojja kulaba waggulu ewali ekituli ekyaki ekya siiringi ebituli birimu 3 wano n'atulambuza omwo n'emmanji yonna n'atutuusaayo buli wamu n'atutuusaawo n'atutuusa ne ku strong room ne tugiraba olujja oluggalawo n'engeri ekifaananyi kati nga bw'oggulawo luno olujja oluggalawo abaddeko oba otuuka ku kiri ekifaananyi kye bankubira esseefu weeri. nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe 2 ennateete opposite Shell ne Mukono okulira na Resort Hotel. Kati gwalina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 86 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje eby'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu.
bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Akati munaye nga byonna bitulaga wali kamera nga tumubuuza ekiro tebateekawo leather guards wire guards nti tebateekawo nga tumubuuza gamba omusajja oli atubulira ekiro kagamba tebateekawo tumugamba kale kati nga tuvaayo kyatwala eddakiika ndowooza nga 3 twamubuuzabuuzaawo ebintu bingi embwa abasajja bakuuma ekiro biki tumubuuza oluguudo luli tumubuuza poliisi eri luddawo ey'okumpi tugenze tugitambuddeko poliisi ey'okumpi olina okumanya bwe babeerawo walala bantu bakomye mu kibatu poliisi ey'okumpi eruwa oteekeddwa okumanya kaakati twamubuuza petrol station ey'okumpi ne tumubuuza wano ekiro abantu batambula kwenkanawa bbaala ki eri okumpi oba kirabu eri okumpi biki kati tumubuuza ebyo byonna nga twagala kumanya tuteekeddwa okuba nga tuleekinga ekifo ekyo ffeffe nnyini nga tewakyali atulabira ffeffe nnyini ffe twebalira kati netulaba enkeera twajja ffekka netulaba emiti egirinaanyeewo akabaala akali okumpi nitulaba amakubo ago motoka zigwamu ssaawa mmeka poliisi ye bweba eyitamu etya twetegereza patrols ezo ziyitamu kwenkanawa ye banywerawo abapoliisi abo eno bamalayo ssaawa mmeka okuvayo okudda eno tubala obala ebintu bingi kyatwalira weeks ezo mwagenda okubala omulimu nemumala weeks 3 olaba guli omulimu ogwatuleetera gwe twabbako guli gwe nagaye gwe twabbaka microfinance egyo emirimu bwe gito ogendako ne mbasawo Abaganda jjajjani bamweyana omukutuzi wa ddiiro agenda era twabeeranga ebyo tweraguza olwokulya basukulu mugira mulindako genda obuma tebunnawera amweyana naye ng'oluusi waliwo waabala ate ne muzigwamu lwakuba mmwe amweyana mufu nnyo nze nalina n'omukazi omusamiza wamitana Nakayima nga weeno weeri Juba nga nina empewo abamu babeera abafere abasawo Abaganda baferera Juba wano denayeri abakyaliyo South Africa naye South Africa lwaliwe twatwalayo ku muddo guno simanyi baguyitaani simanyi kibwankula ate waliwo simanyi nabino ebigezi obusajja naye nga n'omuntu abakola obusawo ebwe South Africa taliko wadde akawewo omukuba emboko nagamba onkubira ki eyo naye naddukirayo oko nga ngenze kulya ssente wano batunoonya bubinyi ati munaye mupima weeks 3 katogo tegwaliko kugenda mbasawo Baganda naye nga tuteekeddwa okubeera nga tuli security wise naffe tulina okwekolera security nga eri thoroughly well tetuliko atubalira ffeffe nnyini akati buno obuvubuka obusatu buno twabutwala nga bwo kyebugenda otukolera bakiyita okukola obusankumuna kwe kuketta atuuka ekiro n'alinnya omuti ogulinaanye wetwagala okubba n'alaba teri kusumagira bw'osumagira ojja ggwa teri kusumagira kati waliwo emiti ng'ena naye ntufunzaako 3 alina okumuntalinga okuva ku ssaawa 4 wajjidde okulinnyira omuti abasirikale bano ababeera wabweru batambula batya bakuŋŋaana batya embwa zaabwe mmeka baani abajjawo baani abavaawo ani asembayo oba okitegeera kati nemumanya ow'omumaaso ekyo kyalaba
ow'emmanju alaba emmanju ate alaba mu mbiriizi ati owokuna yalina okubeera mu mmotoka alinze akati ow'emmotoka oyo alina okulaba ziggwako ssaawa mmekako ziggwako ssaawa mmeka akati munaaye nga tubalira wiiki ezi 3 kati mwezi wiiki 3 wiiki eyaddako yandibadde ng'eyokuna wakati awo emisana we tuba tutambula kuba n'emisana tulina okulaba bantu kyabayingirawo bazungu baddugavu bantu lunaku ki abantu balwawo bangi oba babeerawo abatono ebyo byonna tulina obbiraba naye nga wakati mu kukola ebyo olina otambula ng'omutembeeyi tabula yali atugulira ne waka pamiti olina okuteekamu resources zonna ezeetaagisa okulaba nga oba onootwala ssente oteekamu ssente kati munaaye jjukira omugagga ye yagamba ayagala ebisawo 2 babireeta ku buli nkomerero ku wiiki esembayo y'omwezi bwe babireeta omaye angende wano ku kampani webasolooza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye pulira nnaku zino abantu bakozesa wamato estates management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Moto Estates Management abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase Faba Moto Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Moto Estates Management mubaamu ssente mu dollars olumu mu pound oba nga babigasse wamu n'agamba mu gundi muli mubeeramu naira mubeeramu ne ssente endala ez'amawanga naye bino ebisawo ye byayagala ebi bibiri birina kale eya bulu ne black ne white omutunutunu wano awali zipu bibiri bibaako kufulu akati ffe tulina kwesasula kwezo ze tunasanga mu masa yayagala biri ebisawo bibiri akati munaaye mission yatambula tumaze okuketa buli kimu tetutunda kale bw'oba oyagala okugula tugguza naye tetuliwo okutunda laba kubala byena togula ndowooza senga kyetwali twogera munaaye tuuka ng'ebula ennaku nga 4 nga tugamba tabula batufunire emmotoka vaani tugitwale efiire okumpi niwe tusuubira okuwalampira okukasuka emigwa ye kiviri yali yalabawo wanasobola okukasukira emigwa gye gikwateyo bulungi tuyigenda kuyita waggulu ku migwa kati ng'emmotoka bagireeta omuvubuka omu gwe bayita kiviiri si kiviiri mugalula mu kiviiri yamuleeta mugalula ati mugalula yali avuga naye ng'era omwo mu mmotoka mwakolera obusankumuna obukesi kati bwagireeta ng'ebula ennaku nga 3 oba 4 tukole omulimu ogwo nga abeerako wagisirisiza bwati gipaakingako wabbali ng'agijjako omupiira gw'omu maaso giteeka ku jeeka ng'ebeera awo kati mu kubeera awo ng'ebeerawo olunaku olusooka ebeerawo olunaku olwokubiri poliisi tegikwatako bayitawo balaba kitegeeza yafiiridde awo bagenze kuleeta sipeeya oba okitegeera naye nga tewali sipeeya gwe bagenda kuleeta namu asiibamu tumuleetera emmere n'asulamu asiibamu tumuleetera ebyo n'asulamu kati tutuuka olunaku netumanya nti leero olweggulo wetugenda okukola tuleeta ebikola byonna emisana tubiteeko mu motoka era mu migwa biki buli kibi esumulizo yaffe byonna tuuka akawungeezi tusembera ku bbaala ey'okumpi tunywamu nabano tubaleetera ku myenge mujje munywemuuko naye lwaleero tutwala ssente atazitwale mwe mumanyi buli omu nga yagula laptop bag gula ekumala gyonoopakira ekumala
kakati munaye tuuka olw'ekiro mugabula ng'agamba ene wange kiriya buno obudde baba tewakyali ayita nga n'oku muti gw'omaaso ng'agamba ene wange kiriya abasirikale bonna bazze mu pozisoni yaabwe kati nga n'oli ow'okusatu agamba eno baavuddeyo dda sina kyendaba bonna bali aka bali wali mu maaso kati baakuŋŋaniranga mu maaso eno n'embwa zaabwe mu ssaawa ezo nga 7:7 bajja ne beekuŋŋaanya wamu nga tebakyakola patrols beekuŋŋaanya wamu kati awo kiviiri wakasukira emigwa gigenda naye gisooka ne gikola sawundi nga gigwayo eri asirikamu abuuza aw'omu maaso abasajja abo bawulidde tebabawulidde oba tebawulidde naye ndabye nga abalinga baagala okukola movement ng'okutambulamu naye bakyali wamu ng'asika emigwa bw'ati basika bw'ati alina bw'akasuka ndowooza amalobo gali nange sibitegeera bulungi kati akasuka waggulu ku migongo gy'amabaati kati alina ndowooza bw'asika ye abimanyi buba amalobo gali gajja ne gakwata mu mugongo ogw'ebbaati eyo makingirije asika bw'ati n'asika nga wulira tegujja n'agusiba eno waliyo omuti n'asiba yasiba emigwa ebiri kati nga kuliko n'obuntu obupiira obwambaza kuli ku mugwa guba gwereeze bulungi nno muguleegera ddala bulungi siba emigwa egyo ebiri kati pamala oguleega kati kali akantu okambazamu bwoti ke kakutwala abasibye eno neeri omala ogusaako wano kokwata n'obanga alengeja kati obanga avaayo bwati osibira ku bbaati waggulu nga otambulira ku bbaati bwoti ogwo gwennyini omugwa kwejjidde kwekwata guno ogwokubiri kwekwata tegubeera wala ogwokubiri kasita guno ojja olutuuka ali ku mabaati otaako omukono gumu n'okwata eno n'otambulira kati ye yasookayo n'asooka n'asala ekituli bamala okusala ekituli n'atuyita tujje Hakimu n'agenda nange nenzija Kalibala najja Jafari najja Rotimu egenda okutuuka ku ssente yeyingirawo sala ekituli ne tuyingira muli munda tulina zitooki twaguze buwokitoki buno bwe batunda oba obumanyi obwo basecurity b'ebiro bino babukozesa tubuguze akati nabali abali ku miti tucommunicatinga nabo bulungi tuka wansi kati eri waggulu nze ategera jukira nze ndi muzimbi engeri gye nakibalira nagamba kiviiri nti awo tulina okutambula naye tujja kutambula bwetu tika twasooka tunoonye ekituli ne kitubula tulina zitooki tulina tuzikubye bwenyigira n'enfumintiriza bwe natambula eri wansi kati jukira otambula eri wansi naye olina okufuula ekifaananyi ekyo kibeere ekyaddala ng'oli waggulu paka lwe najjukira nga naye eno gye tuli akatuula ekifaananyi kijja bulungi mu mutwe mbaga tuddeko eno eno webigaana tuddeyo buzi sente zigaana Jafari agamba jaka sente tezitubula tulina kuvaawo ne sente kiviri agasisala baati ya bwere oli musiru netunoonya netutambula ngenda okulengera ekituli wekiri akati nembaga ekituli kyekino mu butuufu kyali kyekyo kati Jafari n'anoonya ate junction ezize wasobola okuconnectinga laptop ye ne kamera oba naye abikola atya nze simanyi tasala waya za kamera babala zigirako ku laptop alina bwagattaganya n'agatta wali waliwo obujja mu laptop wano n'abugattaganya wali n'asibako olaba anyiga amapeesa n'ateekayo ebifaananyi ebimu oba biri oba abijja eri oba bibeera muno oba biki simanyi kati ndowooza oba afuna ekifaananyi ekya kamera olwedde kyebeeraba ndowooza n'akiyimiriza aba bibeera bitya simanyi kati naye nga yatuyitanga ndowooza kibeerako eddakiika n'addamu n'abayita n'afuna ekipya ne muddayo n'addamu n'abayita n'afuna ekifaananyi ekipya ne muddayo kwegamba ndowooza wabeerawo monitoring alabe ng'ekifaananyi kiringa ng'ekitambula oba akwatayo ekipya ekiri awo kuba oyinza okuba nga oba omuntu atambuddemu mu kolido kati olinaga ekifaananyi nga kiki natambudde mu kolido naye nga seerabye oba ekitegeera yes kakati ebintu bwe bityo
naye ye amanyi bwe yabigattagattanga akati nge olumu yamanyi n'okuvaayo mu siringi n'ajja wansi alabe omugwa tegukuva mu kiwato otambula nagwo gwali muwanvu kuba waliwo gye twagirako ne gye twakka najjo mu siringi nga tuli mu siringi kati okuva mu siringi togwejjaako gukubeera mu kiwato era gwayita mu kituli oyo otambula nagwo okutuuka wali ne tuggulawo guli omulyango okugenda ku strong room ne tukiyita ne strong room twagituwako ndowooza ku ssaawa nga 7 w'ekiro naye nga bw'obeera wali ku strong room ate eri olengera abasajja bali abali ebweru kubanga waliwo nga kiholo bwekiti kinene baggalawo yandibadde ngoba reception bagala kati n'omunda teri masannyalaze oba matala ge balekako kati oli ow'ebweru gwoba omulengera ate etakulengera naye ng'embwa zirya ne ziboggola oba zo zaawuliranga zasensinganga akati nga bwe tujja ne tubuuza abo abali ebweru abali wano babweru ate embwa ziboggolera ki tetumanyi naye zirabika zakoze eki zabuuse naye bano tebannabuuka nga tukola byonna kati sumuza ekisooka tutaddemu ekyokubiri kigomye tutaddemu ekyokusatu kyewuse tutaddemu ekyokuna tugamba ebyuma ebyo byennyini bye baatugulira nga byebyo kyali yabituwa tumwesiga nga byebyo kati tutaddemu ekyokutaano Akimu n'agamba baba dino diremye dino diremye nimugamba kiviri ng'agamba tezirema ssebo gwe musoga gwejja wano olusoga luno ate ffe tuggulawo ate kati onootugaa yoosiriwala kitwevumyemu awo tukoze tutya twegereze tuyingidde ekyomunaana tuyingidde ekyomwenda ebigomye tubirabako ebitannabakukolako tubiraba tugenda okutuna ku ssaawa ziyingidde 8 budde bwagala kugenda kukya bali eweeru tubagamba kiki waliwo poliisi eyiseewo naye terina mutawaana egenze bugenzi tubuuza ani mugalula ki ekiri awo ne wange kiriya emigwa tebagiraba nti teri ayiseewo wano tikale teri yaze ku motoka nti teri eno bwetukitanya entuuyo bwetu akati ekyomwenda eky'ekkumi nekibaako kyekikola Akimu yali akitetenkanya awo nekibaako baba waliwo okuuku akalabika kunze twagala sente idamu emale naawe okoleki ogememuuku bwe nagemamu ate kyagoma bugome mugamba kati bino byoŋambye ogema nenteekayo eky'ekkumi n'ekimu nenteekayo eky'ekkumi n'ebibiri nenteekayo eky'ekkumi n'ebisatu Akimu naye naayingiramu eky'ekkumi n'ebina byali ebisumuzo twakola ebisumuzo 20 yes kati eky'ekkumi n'ebina nekitwala haafu yes eky'ekkumi n'ebina nekitwala haafu kati bwe kitwala haafu Akimu n'agamba baba leka kino nkisabire ku enduwa ndaleeti oba yasaba biki nange simanyi oteekamu eky'ekkumi n'ebitaano yes eky'ekkumi n'ebitaano n'akisabira akikubye kiisi nange ne muga akimpe oba nayogera biki byesisajjukira ye nange naga mukama omanyi ababbi ssebo nabo bamanya mukama otuyambe tubbe ku bantu bano Akimu nange akimpe n'akibaka n'akisaamu bw'akisaamu n'atwala n'ayongera webuuka luba nnyo kati mulimu baamu amannyo galina engeri gye gaguka naye buli wootwala bwoti bwe kita sleeping oba bwekiteebaka kitwala ne wabeera wagenda kweggula kitwala kati bwe kibaamu ekyakyo jjukira ekyakyo kibaamuko ne buguluvuguluvu kati ffe tetukola tetulinda kukola ezo guluvu mwe kitambulira ekyaffe kiba kya maanyi gya kibodde kikisobyako busobya eyonooneka era naawe bwe mba kukubye omunyologo wano mu motoka ekisumuzo ekyo kiba tekikyakolamu mpozi oluusi remote yeyinza okukola oba kitegedde naye no ekisumuzo kiba tekikyakola teekayo nenyola kukubirawo zonna neziraga leedi yes kati munaye ne sefu nayo bweto bweri eky'ekkumi n'ebitaano Akimu ng'akola kinga akinyola kisooka kubanga ekigooma mwati aga baba ate kirigooma netubanga bakitereeza mulyamu gasooka oveeyo bwe namuga nsooka oveeyo nenkinyolamu katono nnyo nenzizaamu nekigenda bwe kyagenda oba kyakwata linnyo ki
oyera okugira bwenti neweggula. Western Media tugose ensonga tuyongera mu maaso. Tuli mu mboozi ya Nigeria. Nigeria. Asajja babba Michael Faina. Yali NGO. Babba. Olukwalo luno lubako nga kuba seefu butitimbe bwa akajja. Atuteka akasente bannaffe abakolera kanana abo mouthwash. Gwe nawe nanga oli eyo oyina endwadde y'akamwa. Kama kano kavamu akaswa kabi amanyo gakunyenyera kutuddayo ekikunya ky'okuga ow'ekyokya. Amanyo gaaguba sensa kanana abo mouthwash kajje mu pharmacy n'eddoga shopisa kuli okumpi naye gwali mutala w'amawanga nonya wonna awali akaduka ka bana Uganda kanana weekali. Tamale and Sons bo bakafuluba okubeera nga batunda ekozeko nga kyali mu mbeera nnungi. Bwayagala okugula ebintu bino byonna ekozeko nga kyali mu mbeera nnungi, bitanda, zi fridge, zi TV, zi kuuka, office chairs, buli kimu nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda wali ku Tamale and Sons Nateete okubeera nga ate obyefunirawo. Ate baziwa bo bakafuluba beddings, buli kimu ky'onoonya ekya beddings bakirina. Wali yeggula okugula kye kiri munda awo. Kati bweyeggula bwete era twali twambuuza bweyeggula tewali kamera kubanga tetwagala kamera zitukube ebifaananyi zikole zitya zitwale. Kati oyo tabula yatugamba waliwo obubeezi mataala kubanga mulimu enzikiza naye weyeggula bwete njerukomo kweggula amataala negetaako tewali kamera eryawo tewali kamera teatereeza nti tewali kintu kyonna bino tebasuubira kubba. Yes. Era bwe kyali nti munnaye betwaggulawo bweti olugi lulina we lutuuka negeeteekako tokwata nti oba oteekako swiki negeeteekako okutunula muli kyerevusi zokka bando nga bapanze kati jjukira ewansi tuliyo nze Akimu Kiviiri Kalibbala ne Jafari najja oliwo ku kompyuta. Twamugamba gwe Jafari tuguddewo naye sooka otusomeremu dakika ziweddeyo batusooke tujjeyo weetereze. N'agamba amugende maaso naye kanzije weegudde teweegudde naye nakka tubeerayo bataano netupakira ensawo zaffe buli omu. Kati ebisawo byabali twabiraba nsooka ne tubifulumya ne tugamba gundi Kalibbala beera ku mulyango tegwekyanga gwe beera ku omulyango ogwo kubeereko omuntu tegwekyanga negutugayirayo ne batuliiramu kuba netabula yenyini ayinza otukolera seetaapu olaba gweggala tewali agukwatako otubuusa mangu. Akati munnaye nga Kalibbala alindawo ku mulyango awo ng'ebisawo tubifuluma tuteeka wali nga tutandika kupakira nsawo ezo zammwe ezo zaffe kivi otuuka wali n'okwata kuzanna abakyala n'owunyako booti 10 oba 5 n'opakira n'abakyaza $1 pound eza Bungereza n'ogenda ku $1 n'opanga nze napanga $47 eza $1 neŋŋamba endala zinaalagawa ne wakoma. Kati ne mpanga n'abakyala awo mu kagundi akatono mpangako $18 nengenda ku euro 55 ne10 nenzipanga $24 sawo yange nenzigalawo nfunayo ku naire entonotono. Ati muli munda twayambalanga legging mu ngoye zaffe yambala legging tutandika okwecoka oyiwo omwo mu legging tezifulumya eri wansi. Kati abaana beepakira sente n'atuuka okubanga tasobola natambula atambula nga roboti yeepakidde sente kati amavivi tegalinayo oba okitegeera ate olina okwepangula n'opangulako ezimu amavivi gasobole okubanga gatambula. Yes. Kati netugamba na buli kati Jafari yasooka ofuluma mugalula najja naye n'apakira ezize. Kalibbala n'afuluma ali ku muti ogwo maaso najja naye n'apakira ezize. Waliwo n'akaali ku muti omulala ako kabakayita kasekitoleko kaleeta wuzi yako nako ne kajja ne kapakira ezaako. Kaleeta wuzi ya? Kaleeta tabbu gye ngenda okubuyaza. Akati munnaye nako ne kajja ne kapakira ndowooza awo kaali kapakira n'okutya katya gwe gwali omulundi gwako okulaba ku ssente ennene. Kiviiri ne Jafari buli omu ne tupakira ne tufuluma n'ebisawo byabali
netufuna obuntu bwaffe obutukulukusa okuvaayo eri ku mabaati. Emmotoka wano gundi twamugamba sente tuzirabe nezaako omupiira nazaako omupiira mangu gyo najja emmotoka kujje kati ajja okujja mugalula ajja okujja okupakira sente ze nga olwedde emmotoka eriko ki omupiira zisembedde okwera nga saa 10 n'ekintu 10 nga dakika nga 25 ffena nga tuweddeyo wansi etugwayo emigwa twagireka nga tukoleeza mmotoka yaffe nga tugenda gye twali tubeera nga tukubira tabula we twali tusula tumugamba jangu yingira emmotoka yo yiyo n'ebisawo byo biibyo oba omugaga ebisawo mwalimu ki ebisawo ffe tetwasumulula nezaleka zaali ssente ng'era bw'okwata owulira zibbando oba zaali za nsi ki oba zaali za nsi ki naye byali bisawo biramba ffe twamubuuza temuliimu gundi ani twakaazi temuba kubanga obitwala ne batandika okutwaka yes naga temuba ne baba babireese nga sente zigera kubeera distributed mu zi offices endala NGOs endala tulina zisalirako awo ebisawo ebyo bibiri biriko zipu nga tolina bw'osumululira kulaba naye ng'owulira ssente kitegeere so abasekretary tebalina tebalina kye baawulira tebalina era n'olwo omuvubuka eyali abaliko ku muti we yali okukka okugjayo ssente agaba bali wano n'embwa zaapoye n'embwa zaapoye ziri awo nabo kati we baddirangamu okutambula bupaatu obuno obw'essaawa 11 ffe twali tugenze era kye baakola ku olwo kye balinga bakola buli kaseera kuba twaba monitoringa biki bye bakola okumala weeks nga 2 eney'okusatu twali tukola bukozi finishing so okay kadi kaleeta ttagali kagireeta katya kati kale kase kitoleko tumala okuwa tabula atwala n'emmotoka ye n'ebintu twegaba tugamba tutambule bameka babiri kati ofuna best friend nze best friend wange yaliyo yakini omusoga kalibala atambula nani ne Jafari era nga bwe twajja kati Kiviiri alina otambula ne Bukyali bwe buli kati Kiviiri yatambulako n'akamu kati buno obubiri bwebulako kati bwebulako akamu tukasanga tukabuuza gwe kyali waalwo simanyi gye bali bandese wano biki budde bwakumakya nnyo tutambulira mbasuubuzi ensawo ze tulina ebirimu bimenya amateeka nga bwe batukwatako kati ffena twateesa ekintu kimu teri kuyita ku kisaawe nga essente ze tulina oteekeddwa okuba n'ebizoogera kati bweyita ku kisaawe babeerawo kyeka kabaka weddemu Kiviiri n'agamba nze ngenda kuyita ku mazzi ffe tumugamba tugenda kuyita ku ttaka kati nze n'akiimu wange Akiimu ayogera Luswayiri tamanyi Luzungu tamanyi Luwarabu tamanyi ki na Lusoga oba n'Oluganda aŋŋamba baba nze mbaire mwibye Kenya wano naye sente ennyingi olina kulinnya motoka za biwagu ate linnya ebimotoka ebigenda mu kyalo yalo ebyabasuubuzi tubuuze emmotoka olaba eyo omusana gye guveeyo wagamba nti yewali Uganda nti tubuuze emmotoka ezidde eyo ez'omubyalo tujja kutwala ssente naye teweetantala kubeera mu bibuga biki konze kale kati nga tubeerako kawooteri twagala okunywa kicaayi ku makya bali bafuweesi basigala atuli awo kawooteri ke twayagala okunywako caayi bali mu kalongoosa abawala tuga musooke mulindekawo wabweru tuba tuli awo wabweru tunywa kasigala biki era okulaba kano kakyali kajja tukabuuza munnaaliwa ate simanya atambuzeeko alina wandese simanyi biki sibitegeera nange mbadde nnoonyaye ko ffe tozunga olagawa Akiimu yamugamba mugana naye muleke oli anoonye munne buno obwana bubbi buto Akiimu akabuze kajja gwa mu mbi katubeere nako okimanyi kato kalinga emyaka ndowooza nga 23 naye nga mu sisitimu muto kwe gwali omulundi ogusoose okukwata ku ssente ennyingi Akiimu agamba atubeere nako Akiimu mwana sikawuliriddemu bulungi agamba tubeere naye ajja gweyo mu mbi ate tulina otambula nga nsirika nga tutambula nako kati nga ngenda mbuuza ebimotoka ebidda
kati omusajja gwe twabuuza nga mubuuza eno ekyalo tawuni ye boda yeno bagiyita batya nambuuza boda yawula Nigeria ne Cameroon konze ye nomubuuza ekya boda erinnya lyayo ngamba linnya ki manya kagena ganirabira notuleka yes erinnya kati nga nkola kinga alyogera kati nga mugamba tusobola otuukayo munaku nga mmeka olwo kyetwagala olwo ebintu byaffe bigenda okuva e Cameroon eyo bijje naye olwa tugaye tumusinkanewa ku boda eyo nagamba ayi motoka ezigendayo zizino ezimu z'abasuubuzi ne taxi weeziri biki kati Hakimu yangambye twetaaga by'abasuubuzi batayimiriza nnyo okukyekinga tulina obuntu bwaffe buli obw'ekitembe naye ensawo zibula kunyako nga kivundu obugato tubwesaze n'obuntuntu obulala tuli basuubuzi pamiti zaffe zikyaliko waka pamiti twagala kugendako neyo nga tulaba emmotoka y'abasuubuzi nga tusasula nga tutuula saawa nga 4 batugamba wezigenda osimbula ziba zijjuza abantu abaddeeyo nga kituvuga wala nno nga kituvuga kuva ku makya saawa nga 4 tutuuseeyo saawa nga 10 kigenda 11 kigenda 10 kituuka eri saawa nga 3 nga tutuuka ku boda eyo nerabidde nga bwandigaye nti nvudde ne Kampala ngenze Busia yes kati abantu beeri boogera olulimi baliyita Yoruba lulimu nga bantu naye nga ebigambo byabwe birala nnyo tutuuka eyo waliwo ekintu kye nategeera sitaani buli womubeeramu akolera network ne bino ebyakatonda buli wobibeeramu ne Katonda alina network aconnecting oba akola ne connection kati Hakimu ngamba omanyi tetusemberera nnyo boda nze ebyokuboda mbitegeera kuba yayitanga nnyo Emalaba oba e Busia bw'aba alina kye yakoze kati ng'agamba tusooke twetegereze wano kati mu kwetegereza kitutwalira ennaku nga 3 oba 4 twetegereza boda eyo tufuna wakafo ne tupangisa naye nga baaga zaffe tuzireka ate ffe ffennyini era teri yeesiga munne era bw'olaba oli ng'akutunuulidde Hakimu ombala kaki ng'ontunuulira nnyo obala kaki era nga wayi gw'obadde ombalira kaki ndaba obala ensawo yange ndaba obala obulamu bwange muganda wange siyinza kubala bulamu tulina osomokawo wano kale kakati twabala bulungi boda eyo nga tulina okugula layini z'amasimu naye nga tetulina tuyinza zifuna okugira nga tufunye omuntu waawo kati amasimu ge twalina tabula yatugulira amasimu ge twakolerangako nezilayini zeeri yazisaza ezo layini nga tuzisudde eri nga tulina okufuna layini zeeno tuteeke mu masimu gaffe kati twafunawo abayaya baagala ku ssente ne tukyusa eza Cameroon tukyusa ne tuzifuna abayaye babeeramu tumuliiramu mu luzungu boogera Olufalansa tuliiramu mu luzungu n'abitegeera biki n'atufunira ziirayini ne tumugana omugamba capital city ya wano eri luddawa biki tuyinza tutuukayo mu nnaku nga mmeka waliwo abantu betwagala okukolagana nabo twefudde nga abatya okuyingira nga tetulina bitwogerako kati ate bo bajja biboogerako tewali oba olaba akatego kootege weefuula nga atya kati ate ye oli naga nti bwoti bw'obikola bwoti osobola okuyitawo kati engeri gye twayitawo naye nga tubaguliridde okitegeera naye nga tebamanyi nti tulina ssente yes netubanywesaamu tukola tutya batubuuza gye tusula situwogera ne bwe tuba twapangisizza wano abakituddamu netupangisa ewalala kati batubuulira entambula yaawo okutuuka paka e Yaounde kati batubuulira paka e Yaounde olwo batugambye batufunidde n'abantu balina otufuna nga tutuuse e Yaounde tukozesa layini zaawo kati layini zaawo lwaki twazigula tusobole ocommunicatinga n'ab'Uganda kati ab'Uganda ncommunicatinga ne maadamu aŋŋamba omanyi waliwo omulimu oguli e Malaysia
abagagga bali betwasinkana bajjukira betwasinkana mu gundi eri Kampala Road ku Steers be batite balina omulimu gwa genda kola mu Indonesia nawo gwa kuleeta butitimbe kyokka sirinyako nyonyi kufuluma Afrika zona zembadde nninya za mu Afrika wano kati Malaysia simanyi nakumanya oba Yuda wanendoza eri oba ku Asia awo kuki ngamba kale bagambe tujja ne tuli mukubo tuse Cameroon wano tukyawaguza gwe byaffe obimanyi bagize ne visas bakoze visas nga 3 bantu nga basatu basubira okozesa visas za mwezi wa kale ndoza yali azirina akati nga twatambula ntuuka akabuga twafuna kamotero nga bwe wanitambudde n'otuuka ngawa ngajinja ntambudde n'otuuka ng'oba ku Siteera oba Namasuba kati nga Kampala ogirengera bwetyo wetwali nawe twatambulayo ennaku 2 kati bwe tutuuka awo ne tupangisa twetegereze engeri gye tuyingira site kati bali abantu be baatuwa tetwabakozesa mwepima twepima ngaleka era tuddemu twepimire ebyaffe kati awo mukamoteera ako ono omuvubuka Ssekitooleko olunaku olwasooka okusulawo twali tusuze waggulu akawansi wali ebbaala anywamu akwanawo omukazi amufulumyamu abeerako ate ebbaala endala wakolaki wamutwala tuddamu omukubiraga baba mugjeeko eno ate eno wanyumye te eno masavu naffe tugoberera tumugana naye tunywa nnyo tovaako tunywa tubala mbalaki mumanyi mugezi ate naye abalanzi kati tuvaako nnyo tunywa mpola ate bagira baba tonywa nnyo kati ate naye mugana naye tonywa nnyo kati ate kali kanywa kamanyi ndowooza kalina oba kamanyi kalina ba bodyguard simanyi kati ate obwenzi alayika yali abuyingira buyingirizi kati munnaye kwolwo twadda bulungi mu kaluumu kaffe ne twebaka tubeera kuli nsawo zitusula mu bifuba weebakira kuli bwoti ate otulo tukutwala kitono okwebaka kuba oyinza okugwerawo n'olabanga akimu akutwala oba okitegeera ate naye bwe yeebaka alabanga gwazukuse omukuba oguyondo ku mutwe otwala essente nga bwetutyo bwe tubeeramu kati twali twapangisiza ennaku 4 kati olunaku olwokusatu emisana ng'obudde oba bujje bujjako awo Kassekitooleko kano kagamba mwana nyawo okuddayo eri mu kagundi kali mu kabaala kali mala okusinkana omukyalo ono laba ekiro ekiddako nyawo kubiibyamu nga tetunakuva wano nga tumugana naye tolwayo tikali nga kafuluma ensawo yaako mwalimu dollars emitwalo 22 kono kalondayo ntonotono ne kajja bakali katya n'okutya amulimu nga 22 ndala kaze ekyoka akati nga kagenda katuuka wansi kanywawo becupa emu ne kalumba wali kati kaligera otuuka ali ng'oli malaya waali naye nga kuliko ekiruma ekirala ndoza ne kaagala kawondere bwe kayagala okuwondera ndoza kayagala okuwondera ate nga katamidde kalwanira omukazi bwe kalwanira omukazi tebalwanye n'omutuuze oluzungu lwako lutini mu butini bwawe era terutegeerekeka bakayodde bwe bakayoola bakavuna n'okukuba munansi n'okuba nga tekalina byekwogerako bimala poliisi eyakayoola kyokka jjukira e Nigeria ne ku CNN ne ku ki banoonya abantu Interpol enoonya abantu who are on run with bulk of money oba okitegeera babala ebisawo 2 babala na zino ezatwaliddwako wano tebazitegeera bungi bwazo kyokka kano bakakutte bakakube miggo bakuba Ssekitooleko ogenda okukakana ndowooza jjukira kati ye yali tanawafuuka hardcore ayogedde tuli bangi tukola tutya biki bamukuba bamukubira ki bamukuba okulwana n'omutuuze nannyini nsi ate ye tebamutegeera n'ebimwogerako tabirina
ate n'olulimi lwayogera tebaluwulira. Terutegeera. Ndowooza muli abagamba bamujje tugende let's go ali oluzungu olugala let's go there abikinga ndowooza na bano babimanyi. Kakati abaleeta ku hoteli we twali. Saawa ziyingidde nga 4 za kiro. Tugamba ono omuyaiji yalaze kuba twatuuka wansi awali akabala twajjayo kufenaffe ku mwenge ntugunywera wali we tusula. Tuddeyo kusanga sali tetukalaba. Tugendako wali we tukasuubira tetulabawo kintu kyonna. Ate bali tebasobola tugamba nti munnammwe baamujja wano baamuyodde baamututte nga tewali ayinza tugamba. Tukomawo tulinda nga tuba tuli omwo nga 4.5 tugera okulya ko kati kyetuba tubuuza ani seeki tumugamba yingira agera okwatawo nga wasibe kati Hakimu ngamba Hakimu genda ogulewo. Hakimu aga baba igulawo meemali tumugamba naye ogulawo akayaye kakomyewo kati agenda okugulawo. Hakimu yagenda okugulawo bwati emitutu gy'emundu egi nya nze bwe nalaba emundu nalaba bwavu abasirikale nga bali mu combat bazitadde mu Hakimu bwati kati nenzijukira ekkomera liri lye baluteekamu gye bateera mu ttaka engeri gye batukwata ebibonyoobonyo biki kati nga ndaba na bino bye tuzzeemu kati nze nasooka kulowooza bali aba if sin shoot to kill be bazze nawulira nga nyinyogoze nawulira nga mpeddemu nawulira gamba ng'ensi nempulira ng'obwongo bwo obukyuse nga ndaba siraba nembuuza Hakimu kikino Hakimu naga tiidi nembuuza seeki otutoleka ebibuuzo seeki bino byotukoze bwoti bwotuseetinze bwoti bwotumazeeyo baakutuma nengamba Hakimu okimanyi nti tuwedde. Hakimu n'agamba simanyi nakumanyi mugamba n'agamba kanaka sajja kaleke kagenda sente weziri awo weziri mu nsawo nenkabuuza seeki obagambye eki ng'omusajja antaddeko pisito bwati seeki obagambye eki eri wano ntulabe nti ngiraba wano naye nga ne benyinza omukwata omukono bali benyi bankubirawo kati nga omugambe baba munsonyiwe bankubye ng'azimbye baamukuba yawulubala kakati munnaye seeki angamba baba njogedde byonna konze ebiki ebya sente konze baweezizo kyenva ngenda nenkwata ensawo ye nemugamba ensawo yo yiyo baweezi ezizo nezammwe bazikimye mugamba oli musiru nenjagala okugenda omusajja n'anteekamu onempulira ng'ennyogoga enzikakkana. Hakimu n'angamba baba tuweire tuweire ikiriza akati omusajja n'agamba which language do you know most? Hakimu tamanyi luzungu nze ndutegeerako yasooka tubuuza mu Lufalansa bonjour tubagamba netusirika ffe mbi netwetunuulira nze n'Hakimu. Hakimu na baba akobye eki nemugamba alibuuza akati musajja noza yalaba bonjour tetubimanyi nadda mu luzungu which language do you know most gentlemen? Tumugamba English. Okay, where do you come from? Oh, what's the purpose of you coming here? Who brought you here? Nga byonna tetulina answer. May I see your bags? Do you know that you're on run? We have Interpol. Pichi ajeyo ne badge. Oh, yeah, Interpol. You are under arrest. Ningamba seeki okoze eki kino kati nze nendaba obwavu pulaani zange zonna akeedi gye njawo zimbe ndi mutwe biki byonna badde baŋŋambye ngenda Malaysia nensunza ennyonyi eyo girinnye eyo egenda Malaysia nkwaneku ebyo ebiwala ebizanya soopu ebyo gamba nga byenneewerera nsuubira obisanga ndaba byonna bifudde natunuulira seeki. Hakimu n'ambuuza ki muna kiki nemugamba bali enda sente ezanaanu banze edido
That's it, she's away. Why Dido? Nikwenda kubona Dido odibawa nedange ndiba weme mali. Omusajja n'agamba, bring your bags, everything you have here. Netugana natuma omusirikale mu Lufaransa ajja akwate sente nga toyina bw'omukwata. Oli aliko emundu bbiri zimulezemu nange ndiko bbiri zindezemu ne bakwata ensawo ne baziteekayo ne basumulula. Afande yatunuulira sente n'ayogera Olufaransa lwesinza kugamba. Oba yayogera na mu Yoruba oba lulimi ki simanyi. Baddugavu naye nga ba Interpol. Oyo mayinja oyo waliwo mayinja yasobola okutaawo katono wa Interpol yandaga badge ayogera n'Oluzungu yali muleeya. Yes. Ate mayinja oba yayogera naye lulimi ki ne basumulula eyakimu nga temulimu tetuwali ayina nayira kati ate muno mwe tulina batukubye cheeke bawulira sente endala. Twagenda ofuluma abweru batujja mu luumu eyo nga okutuuka abweru oba 99 zaali mmeka nenga saabala nenga ndabula bitala bigira biti bitala bigira buliwoza amaaso bitala bigira biti zisirise tezikola bugombe nenga bitala batutuuza mu motoka wansi nezikaaba. Kwesi Bifo Media tugusa ensonga embozi yaffe episode ene genda kubanga ekoma wano tuindire episode ndala tugende musumba agambye agenda kutuongerayo era kadde katutemaye naye nga tukomye nga babalidde babalira Cameroon nga tunatera okutuuka mu kibuga Yaounde. Tukomye nga babaliridde Cameroon. Weebuze kyekiddako webavaawo kyekiddako ya surviving atya okubanga essaawa zino ali Uganda. Nze naawe Kwesi Bifo Media tugusa ensonga atuteekamu akasente bannaffe abaziwa and Sons wamu ne bakolera kanana Abu Mouthwash ko kayoza kajjanja bandwadde ezaakamwe amanyo gaga mawulo tugagawalako amanyo gagoba amanyo gakunyenyera amanyo kama kavamu akaswa kabi sensa kanana Abu Mouthwash wamu ne bannafa baziwa and Sons baga kumukwana akedi balina kalonda yenna owa beddings. Nze muzukulu wakabajja tusisinkane mu episode yaffe endala. Kwesi Bifo gyekuumireko tubadde n'omusumba Jack Bauer. Alisa. Baba, tujja kudda mu episode yaffe endala. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.